nkuwadde today onole. I'm giving you today. Odeyo wali ewadde shikalisa. Ogambe nti kyenna yogedde si kituufu. It's not true. Nze Sefuko mukwano gwange is my friend. Nga buli muntu wali mukwano gwange wano. Ate si just kyawa Sefuko. No, nze si bwe nkola. Nze gwoba omuntu tomwagala, nze nga mwagala. It doesn't concern me. Really. Nze sijja wala n'abantu kubanga mwe temubaagala. Please. Sibeera mumpalaniraako. Nze Sefuko mukwano gwange nga buli omu wano. Era njogera naye waba alina byayagadde. Kati nze Junior tujja kuŋŋamba nti tokolagana na gundi kubanga nze simwagala. That's your problem. It's not mine. Nange nina abantu besaagala nga balaba bakolagana nabo. Kati nyene ngamba walana. So ndagidde ba lawyer bange, I've instructed my lawyers to open up a file ku muwala oyo. Goboluza nti we wayawukanye ne Sefuko ye enkomerero y'ensi. It's not the end of the world. It just shows oli cheap. Omuwala alwanira omusajja obira cheap. Obira cheap. The moment omuwala kasito alwanira kasito taliko okuyombera omusajja. Omusajja si yabo omusiru, gwo omukazi gwabo omusiru, obera cheap. Omusajja waba mubi muleke. Sefuko gali makage. It's his home. Tusula kuwa muntu biragiro mu makage. Guys, bane muyigo okuswala. Abawala muweddemu ensonyi. Tiri mukazi ayombera musajja ali mu magezi. Era bonna basajja n'abadde akwagala akukyawa. You just move on. Neno da ku live oli mwana muwala no. Do you have a family? Or ina family you? Baby anuna. Do you have a family? Nimwe bantu mwe mwina kubazadde bamwe. Do you sit with your parents? Niba kugaidinga. Guys, fesinga tuli bazibu. Ne ojukirako mama wo no swala. Nzibene Junior singa ndi muzibu. Singa nali sina mama wange. Ne waliwo ebintu luyalenga ne kakanyanzeka. Because of my mother. Ninga kati kirobwe nakikola mama wange anaawulira atya. Guys, nowe sanga ngo kivuddeko. Abantu abamu babasonyi walu abazadde baabwe. People forgive you because of their parents. Nabana n'abantu abamusinga babakola debi kyam. N'omuntu obusungu bumuluma n'abanga agenda kutuusaako obulabe n'alaba abaana be n'akireka. Laka kati ngende ruzira ndika abaana bange nakwesonyiwa nesiwa kwantategeera. Kati mwabamu mukitwala nti bunafu. You take it as a weakness. Omuwala ndaba tudanga ku social media kuyombera musajja akukyayi. It is entirely his life. We don't want to know. We're checking. Can you love such a person? It's not us, Bobulira. It's you atugamba. Inti oko bitugambye. Move on. Katigenda maso with your life. Mulekera okuloza ati omusajja bwa kukyawa obulamu bukoma. Life does not end. Fenna twagaddeko abantu ne batukyawa. Nzina kagala bakazi abasoba mu bana. I've loved more than 4 women. They come and go. I continue with my life. Nzinjegedeka bakazi abayine sente. Rich women. Ngabayina namaka in Las Vegas. I've dated women nga they own houses in America, Las Vegas. Ndetinze kabakazi abayina amake Boston. Ngoliaga babane nefo no yomba maze. Nzate nemba kyawo. Era nesigalanga nyenda maso. Because obulamu bukyali buwanvu. Guys, tuigo kwekolerera. Let us learn to work for ourselves. Depression. Sefuko waba mubi muleke. Abagala obubibwe webali. Abawala mulekerawo okuloza nti ovo omusajja ngo omwogeredde nti tewali omuwala yagala mukwana. Sefuko yakyawa nakanka kanga fenda wetuliwa. Neberangira. Sefuko yogolaba. Bevu manenna kanka kawano. Ngabye natubiraba bwe tuti. Tuwaza Sefuko talidda mufuna muwala. Mpulira ne doshi nayo bayaliyo simanyi. I don't know. Neze manyi Joey na nakanka kati gwe nawe nojja.
kati tudde by'otugamba nakanka kayabitugamba da Joe yabitugamba da there's nothing new era wenjogerera sefuka yafunye ddo omuwala omulala yasobola ogumira embeerazi kati omuwala olowooza nti buli wovuma omusajja oba omukolera katale kuba abawala balabaga feka tugendeyo tulabe they will still come Zaliana Sebunya yagenda she left me kumanyibe nakafuna in that period abanga junior nze ne bwobo nkube empine nga onjagala I love you oba mwevuma oba mwemula I don't care nange nebizibu byange ebimala bannange wanaliana bwe yali ancha wasaku banduru donizera bwe yancha wasaku banduru ono yali ayagala okunsiba I did come here bannange bajawa kati bansiba fe batugirayo koneze screenshots nga batuwa sente nga batuwe sente abane batukubira screenshots nga tuwoza mami njagala laptop fe batswaza da wano nga tulimo inbox tusaba mami hey fe batuwa emiliyoni 10 mweno kati muyomba na bwavu nzezi okunewunza lavu ya teri mu sente fe bakuba ko screenshots wano nga tukwata mu miliyoni 15 zitusaba mami ana tubone bonedde ku app eno nze screenshot zange baze kuba wano eza send wave nga junior nkwata mu miliyoni 2 ze nali nsaba mami ze yamperezanga 20M and above nazitekayo mama akakasize dalensi nga bwe tubadde twemanyi natuka ku police nebaga naye junior tubulira amazima ono omukyala lwaki abakusindikira sente nebakuba mpoma era mu statement kyalimu because I'm sweet ate sijja kyetondera yes abakazi abagagga banjagala kubanga mpoma mpunya bulungi ndabika bulungi I give myself respect kati we baba mpa sente zaabwe to thank me for being sweet kati nete nabigamba aba police nibakati mugenda kunsiba lwa kuoma bakati just for kwanti mu dating abanaku you date poor people abanaku bamanyira that's a fact omuwala omunaku amanyira ate balemerako bo muchawa lubera lutalo naye abagagga akutamango ayinza nokuwa omutwalo gwa dola nga transport omukazi omugagga asobola okuwa omutwalo gwa dola nga transport naga leave my home naye omunaku yatandika obadde musiyazi tomalako ezo mbozi zaba wala abanaku teri muwala mugaggaddamu ebyo naawe kuba sajja abali wano abaana nga banyirira e Kampala wano nga wesiba ku kikolimo ky'omusajja kubaana abali mu Kampala wano abanyirira bannanga balina ziwaya abaana bali majimu awo guys genda ko mujivu natandise ebivubuka biyina emibiri abakazi bayina emibiri gwatati bayitedde abakazi tebakolanga jimu ne kati abaana bayina buwato kati uli awo okabira ekikolimo Katonda kyakuwonyeza Katonda ayinza okuba akuwonyeza omuntu negwe ng'olwana nnyo omuddire ninga Katonda akutaasa God is just saving you. So all in all Hezo, whatever you call yourself, I'm giving you only today. Please deo ku live weyo ojemu erinnya lyange, otherwise nja kukwata nkusibe gwe wevume na sefko mwewe mule. Don't include other people's names abatabirimu. We all have problems. Sigwa soso gwa mulavu fena love tujibaddemu. You are not the first. Ati sigwa soso okukyayibwa mukwano. You are not the first gwe basoso okukyawa. We have all gone through that. Netuddayo netwezimba, netuddayo netunoonya emirimu, neddayo netufuuka abantu abali better. Lira abatukyawa we batulaba beewuunya. The only gift muwala gwe gy'osobola okwewa is to work. Ekirabo bebe anuuna ky'osobola okwewa is to go back to the drawing board oddeyo okole.
make your own money. Obusete sefuko bwabadde akuwa butono. Those are peanuts. Osobola yimba. Laba MC Chumi. MC Chumi ali muyimba. Yali mu bya TikTok bitali mu magezi. Na bivaamu MC Chumi tudeba muyita ayimbe. She's getting money. Negwe oyine dobozi dungi. Oli muwala mulungi baby anuna. Simanya hezo. But you are surrounded by failures. Witolodwa abagwagwa. Abakuwaga. Abagendo kuletera ebizibu. Kati oli omwana alafa wabadde otekamu waki kasajja katukasala nviiri oyo muvubuka alafa oyo mwana asala enviiri naffe yatusala odidde omutaddemu nga bwali omugolo omupya. Can you prove that in court? So be provinga muwala gwe mani va ku bantu jiwafunira sefoko tetwaliyo va ku bantu. Omwana asitwagolinze n'obulamu oyo alafa kasajja katukasala nviiri kayina omukazi n'abaana ozaawo kagambye nti kasiyazi. Omanye nti ekigambo kyange okwogera naye omuntu bwakutwala mu kkooti mukwano. You won't prove that. Wana abaana bayitanga Pastor Kayanja nti musiyazi gabamyukira mu kkooti awo. Yes, wano ku TikTok byangu nnyo to throw statements anyhow. Naye nga wagenze wali mu kaguli ng'omulamuzi akutunuddemu abaana baalumirizanga Pastor Kayanja wano ngera waliwo ababasasula naye we baba tutte mu kkooti mukwano kati basaba kisonyiwo baga musumba tusonyiwe gundi ye yatusasula bali mu gundi ye yatusasula. Muve ku bantu. Just let people be. People have struggled with life. Abantu babonye n'obulamu babujje wala gwe kubanga oyawukanye ne sefuko oyagala okifule national emergency. Oyagala parliament etule mwetese ku sefuko nawe mukwano tekijja kola bwe kityo nze nja kukusiba era lero bw'otanneetondera gwe mutu gwenyendo sooka okusiba muwala gwe. I've never gone to court. I've never gone to police to arrest anybody. Mva ku CPS kugulawo omusango ogenda kumbuulira wajje nagulira sefuko abasajja abasudani omanyi mubeerako ebyo birive abo bonna be wabadde nabo babasibadda. All of them are convicts. Gwe mwala gwe kankubuulire gy'olaga abo bonna be wabadde nabo ku live eyo babasibako dda ba convicts. Kati kankubuulire ekibi ky'okusiba oyina emirimu gy'otafuna mu ggwanga. If you don't know abamu ekkomera mulitwala like that but there are jobs you cannot get nga walinnyako mu kkomera era bakubuuza do you have a criminal record? Omanyi lwaki bakikubuuza? Kati mwe ebintu mubitwala like that bansibe nja kuvaayo mukwano oli musiru tewasoma ensonga lwaki abantu batya ekkomera. There are jobs you cannot get in life enensi ekyukosobola okuddayo n'osoma. You can go back and study. Ninga bagenda okebera mu CV yo nga wakayingira amakomera emirundi ebiri naye ono tetulina gye tumutwala because you have a criminal record. Muleke kulooza ati ensi ekoma ku TikTok. There is life after TikTok. Nze nasubwako akalango nze golaba baali bagenda kumpa $2,000,000 nkuba akalango banka emu wano naye bagenda okebera video zange zimu nga nali mpemula ne bakawo omuyimbi nawulira bubi. That's why nakyuka. Nze Junior bampitako bampa akalango kali ka $2,000,000 nga banka emu wano mu Uganda yagala nje kubira akalango ne bakawo omuyimbi. Era abasajja bangamba Junior olina following y'amaanyi oli w'amaanyi naye twageze okukebera content wo kati nga alimu okuwemula. I felt so bad you people. Nawulira bubi era byebimu ku byandeetera okyuka nemba mu bintu by'okuwemula era ennaku zino sikyawemulirako ddala kana mala kiro zaako. Kati mwabamu temutegeera nti byoyogera wano ku internet tebivaayo. Akalanga ako kannuma omugenzi isima ne bamuyitako banka emuwa akalango ne bakawa waiki benda ye ne bakamumma. Isima nangamba Junior nsubiddwa sente ngo subiddwa sente tie banka empise mpa akalango ne basajja ne bangati Isima oli w'amaanyi olina views naye owemula akalango bakawa waiki benda.
weshira gashumba ali omulabyeko wano abamu mujwaidi mina following esinge yashira gashumba ne lwaki shira gashumba asingo kufuna sente branding nze ekintu kye nayagala ku Bulunoke era Bulunoke nkimugamba ekintu kye mwagalako kiri ekyo Bulunoke ebizibu byonna byayiseemu ye brandinze Bulunoke kye mwagalako kiri ekyo nyiza okuba byakola ebimu si byagala naye Bulunoke buli wafuna sikando agifunamu ye kyakola kiri ekyo asirika naddayo nakuba obulango kati gwe genda ku page ya Bulunoke today olabe adverts zayina eziriko sente nati wano oli tikitoka oli mushege simanya sege simanya kwata tochi obikule mu kabina kabaawo ebyo mikisimu zifane tebigenda kuwa sente. You are pleasing idiots wano ku social media salawo wajja kola sente bakusanyusa bagwagwa two things kino kibagamba nga aludde ku internet goza fe sente tuzijjawa wano you either choose are you for money or to please idiots make ne wobera ne following ya 5k viewers ne wobera ne following omutwalo mulamba nga content alimu okuwemula togenda funa sente kati miki simu zifane byolimu mbo kwata akabina kabaawo kubayo torch nga banka kyeko wobulango nge yawa ekyo kyokka but osorokola kote tiga tali mu ebyo ningo tuyogera ku love olwana omuvubuka bamwita love doctor. There's a boy called Love Doctor. Aloko ku YouTube. The boy speaks sense. Kati love yajiwe ekigambo kalipa. Yes, sex amuyita kalipa. It's so diplomatic. Nti ayogere ekintu nenga akisabise. Bamwita Otis. Yes, I love that guy. Bamwita Roger Otis. Man oyo omwana kyakola kyamaanyi. Kwanze mbera ko ku program ye Roger Otis nga annyonnyola omukwano naye nga alina engeri gy'abyogeramu nga professional. Era big up my brother Roger Otis ekintu gy'okitwala walungi kakati gwe company so naye kati Miki soko gyemu ebyobuwemu kati Miki soko labe Roger Otis engeri gy'abikola naawe okope ebyokuwemula soko byejjemu Miki. To pleasing aba idiots. Teba ina sente. Abagwagwa teba ina. Abagwagwa teba joko makoko kubirandu. Iranze buli wemba ne following. Ngasira bamu bagagga. It is as good as nothing. Nego omuntu nobera ku live. Ne wota ina bya kwogerera nojja. No siboko ne muwemula enchane baba siba. Kati baba sibira ki. Waliwo no muvubuka no gwe tugenda okuzza mu komera. Ono yagweddalu alemedde ku bantu oyo fayire etambula waliwo omuvubuka eyagweddalu alemedde ku bantu ndoza we bamusiba luli teyayiga okumuwa no bondi bwali obukadde 50 million nalabika taize aloze empapula zeze butabika bwana aziraga koti nga lulinga emusonyiwa ndaba naddayo is going back. Oya yikiranga endusu ku live ne yepamira yakomyewo buto alemedde ku bantu ate nga balemerako be bakola kinene nnyo mu kumusibisa luli muvubuka gwe wali mukomera n'endowooza oyize ensi abo batikitoka bobeera nabo ku live tebalinnyako mu kooti they didn't come bonna baddanga wano nga bakukomerera today bakusiba kati ero okomyewo era abantu obaliko obavuma don't worry aga katonda mugulu katonda wemba nimba nyime gulu muvubuka gogenda maliriza bubi and this time oyinza obutafuna mukisa kutwala mu kooti olina kola ekisingawo that young man bwaba ina family nga nyina jali n'ekitaawe mubulirira omwana wammwe mbabulira bannange nze manya ebintu bingi I know lot
This time oyinza obutafuna mukisa okutwala mu court nti bakusibe olina kola ate ekisingawo pressure va ku bantu. I'm telling you as a brother, enendulu ya social media ye yaletera yisime ebizibu today singa wali these comments zola bezaba gwagwa abagamba sabula oyo takusobola bye byaletera omugenzi yisime ebizibu singa wali musajja watu nali mutaka 48 twaga kaaba ne gatugwako byatusobera nga naawe we bijja okukuso bijja kuddugalira ndaba n'okuziika okumpi naye Junior ndabira wala ndaba ebbaliyo nina tikitoka gwendaba buli we neba kandoota nga nina tikitoka gwendaba ali mu kitaba ky'omusaayi banange. You guys, I'm having that dream. I'm seeing a tiktoker here. Mukama lwaki onjolesa ebiroto bwe biti ani muve ku bantu nze nali manyi munsi buli yakusekera abaseka but people planning the worst. Pressure bakusiba ba tiktoka bonna ne bakuvaamu ne family yote yalabika nobeera eruzira wekka omanyi lwaki Shira Blessing yakuvaako muvubuka omanyi lwaki omukazi yakuvaako nze nali sirabanga muwala yali akwagalanga Shira Blessing yani omuwala akubulira amasimu agamu okubirwa. If that girl, she's honest with you, let her tell you the phone calls she had. Shira Blessing yani oyo omuwala eyabeeranga ennyo ne pressure eyamuvaako akubulire amasimu agamu okubirwa. Omanyi lwaki Shira Price yakuleka? Do you know why Shira Price? Ye Asha Blessing, yeah, that lady. Bamwita Asha Blessing. Tula naye akubuli lwaki yakuvaako. Asha Blessing yasoka naleeta olugezigezi ngaloza byangu. Mama. Asha Blessing yasoka naleeta olugezigezi ngaloza bye bya bulijjo mbojja genda ku police oveeyo pressure. Mama. Ayindola empologoma zisinisa amanyo. Ne mugamba gwe Asha Blessing gwaddako. Eyo katero gye mwali mukoze eyo nona amanya g'abantu eyo eyali mugwe pressure Asha Blessing siba Asha Blessing waliwo n'abalala bali Bulaaya bavubuka babiri abali babawereza seto kuva London n'abali bakuyamba odduka e Bulaaya. All of you my brothers, you were under surveillance kati kambi kubulire pressure n'abali bagala okufulira visa ye UK lwaki bonna badduka. Omanyi wano ku TikTok byangu okwogera nenga akamaso kakutte nga akamaso kakutte otegeerera ati n'ababo badduka. Pressure wali wabali bakutwala UK omukyala wali era nze yamukubira mukyala wali musobozi emugamba gwe you under surveillance because bali bagala omanya source ya sente evuma kabaka evaawa. That's what they wanted to know. Ani akozesa to abuse the king. Pressure bali tebakwata gwe bali bagala kulaba ani gwokolera oyo aina audacity evola kabaka bwatyo. Ba Asha Blessing ne batema badduka na guno gwa Shira Price yakuta toina mikwano naye atoddayo ekinewunyisa mu byonna bye wayitamu. You have not learned anything. You were a bad student of history. You learned nothing and forgot nothing. Mubulamu bwensi buno woba toyiga towangala ukwata peno lupapula wandike kyenjogedde mu bizibu byonna byoyitamu mu nsi eno baako kyoyigamu. Get a pen and a paper wandika kyenkugambye. In this world if you want to live longer get lessons mu byoyiseemu yiga ganti kitu ekyo kyandeetera obuzibu. But if you're a bad student of history nga you learn nothing and forget nothing, you are going to do the same mistake again. Oddamu n'okola ensobi yemu. Era bonna abafa amangu tebayiga nsi ensimbi.
abo banyini ba TikTok be baba wayabo nizo nina ba TikTok be manyi wano bakolera government be babereri muzimiti gabaka momokwata tasuse mama nasinga mutegera abantu wano mwandivudde kunsi ebyo birive bye mubeera mu nga babakema ne muba ku live mu TikTok na veri ne mugatako natandiko bakema goroza laki ba TikTok begesa abo bonna abana beyawula goza laki begesa bo beyawula ne badda mazina ba Ivo official. Why do you think they don't mingle with you? Wano twina ba TikTok abakolera government nga bebalega tumusibe asuse munange nenga babide noga munange ogamba otya sabula wama tugende maso wama teri kijja kutuka ano buli omwali kululwe munange internet tetulina ako mikwano. We don't have friends here. We don't. Zina ba YouTuber benata ngaiteri mpiteno sirwa kubanti muwala nategera bingi. There are times when you get to know a lot and the only thing you have to do is to run away. Not duka. Nategera bingi. Aninga really? Wono wetwali. Yeah. Nenga wenzi jabaga Junior yo wafe. Junior tukwagala wegendereze nyaba kuwaniriza. Omuntu ababantu abakuwaniriza. Junior yo wafe. Sike baba tegeza. Wano mugenzi radio mwamo waniriza. Yakoma wa musajja watu. Radio yakoma wa. Nalabye mama wa radio nga akaba. Ngati wachali nabatwalira wadde sukali. Wadde omunyo. Abamwe abayimbi bali wano balina na collab ne Moze radio. Tebayinza na kufuna kadde. Gama tibane ketuddeyo tulambule ku mama wa radio. Tebayina budde. Ebyo byagwa. Kati lwacho balo budde ngo pleasing ensi. Wano nina abayimbi bemanyi balina collab ne Moze radio. Nga in fact ne breakthrough zabwe. Radio yabayamba enseba manyi. But they cannot get even one day to go back balabe ku mama wa radio. Ensimbi. Ponte wali na amanyi bana ba radio je basomera Moze. Nobody knows. Abana ba radio basomera wa. Bali rudda wa. Nobody cares. Ninga wano radio ya waba yimbi zikolabo. Radio yali mukwano gwa bayimbi. Gira abana be terina amanyi baba alidde. Chikutegeza ki nti ensimbi. Abantu bemalire mu mpola. Abantu beguleko mpola. Abantu besiriwalizeko mpola. Kabampane oyo gwe mubeera moyo. Kabampane wo mukole mpola. Onto ina ogusanyusa ssebo. Kabampane ne mubeera mu kabampane. Oyo kabampane talina gyakulaza. Ensimbi. I repeat it, ensimbi. Abantu babi. Najjano nenda buladdini lwa anti bagenda kusiba. Nalowooza ansaaga. N'okunvuma nanvuma. Never singa you guys mumpuliriza. You guys, you better listen to me. I told that younger man Dini Rubowa. Nemugamba Dini bantumye. I'm sent to tell you abasajja baleke. Nangamba gwe Junior bakuguze olya nnyo obusente nyenda kusanga nkukube. Dini Rubowa ngati agenda kunsanga nkube. Era abasiru ne bamuwagira kakube wama lera ali mukomera yakabye n'amaziga. Ne mama we nakaba. Mama wa Dini Rubowa yakabye mu koti. Namugamba mwana wange lwaki tova ku bantu. Mazima kigoyina nga talina wadde. Nga talina yakola TM jembo gano mazima yabadde talina wadde akazima nako. Mwali mu koti Dini Rubowa. Bamugamba mazima buli jogo yogera gali watayina. Akaba bukali. Naye abera nga wano kusanyo sansi. Natugamba nga wayina abanene. My brother.
fa banene betukolera banene ddala tewefera dini rubowa teddanga mu kwegerageranya kunze ebyo byokola tata wange yabikola dda nze nkulidde mu propaganda nkulidde mu government eyo gyolaba nze manyi dini tokiddanga mu kasita waganti ojja kunsanga onkube nentegeera nti oli musiru instead of calling myonga junior mapya kyagali eyo gwe va ku bana abanenenene mwebe muyina sima abanene abalime ebijanjalo fitko ya highest authorities highest bali bamanga singa amajenga yina agankuma bwe mwana bana abasirikale kati bakumegwe kisirani balemo kumanza akola bakumegwe ba advisor ngate bagaba wanga waliwo na advisor yakuba amasimu junior amaje yagajje nyoko yagampadde waliwo na advisor wolugezigezi yagenda akuba amasimu junior abasirikale abajjewa obadde banyindi level zamwe nzano chenda bikanga si chendi nze tula mu meeting zotamanyi nti ntulamu waliwo advisor yakuba amasimu abuza amaje wajenga jati tayina waddo wakasale mwe NRM mujiyingiridde wali ku City Square government mwajingira 2016 wali ku City Square feje tukuliddemu yetusomeseza nze president Museveni yamperira nasomera ku State House kati gwe government wakagira ba ulesa amalogo ovuma buli muntu nze center account yange teriyo mu State House boza Kaluveni Kayanja nze mukalulu kano nina account mu State House gondabyeko nga president wabali nyendawo ne bansasula njalwala tisula genda nebi mbunyende kati bwendwalireyo ngera banzi Samuel Kopita mu junior mulwadde no okuba savinga sente zo mu omusoro ka junior bwendwalire nebi era banteka mu helicopter paka mwaga kan era sente zamwe kati to save taxpayers money munsasulire wano bana pay me from here I'll get sick nesura campaign ndwala samanyira nnyo bintu bya kutambula around mbutu venne bitu depa kwa amwe planned kid nzo bulambu yange bwe Kampala nze olabanze junior sisula na mukyalo ensiriye mu bwenuma kati ndi mulwadde ba doctor basiba mbera ya budde yendwaza change of weather ensijiteke ka amani enensiru talu olaba bebe akabire bere olugwe go mukulu gwe genda bebe nga yonko mujeke bere olabe obata ali lwanire enensiru talu munangi araina manyi ne kofunye bakakujjako kati fe tugenda kulwana n'enseno yes okujijja kama anyi mutaka in our graveyard that's where we are going to rest but when it comes to fight for our rights we shall fight for them there's no question about it okulwanira ebyaffe tujja birwanira ebyaffe otwale bitali bibyo don't take what doesn't belong to you fight for what you deserve in this country lwanirira kyoyina okufuna nze bwenyina mu ddwaliro lya government nensanga nga abasawo bajja kumbulira lwaki baluddewo I pay taxes I'm entitled to know chicken nakulabe n'omugagga wange Doni Nabasa Alex kutomeddeko nnyo Nabasa Alex ye mugagga aliko kati namulabye ne chicken ku comedy store chicken yo baba gagga bange naye chicken nja kukuloga buli mugagga gwefuna chicken ya mubba akano bana ko kajjana dogo kati Nabasa Alex mugagga wange mbadde wanonga muyimba ndagenzo okulaba ka chicken era kali naye ku comedy store chicken nja kuloga I'll be with you chicken va museke zange ontwala ka bagagga bange oyagala kwefuula nganze banange sira price totutasa ne chicken nayimba mugagga wange Doni Nabasa Alex nga muyimba wano banange ne mutimba akanira ka mubye nkoko obeddogo kalijja bane chicken ya baba gaga muddakiika nkoya akana kano chicken Doni Nabasa oyo golaba Alex aine sente atadde ayambye NRM nga akosa sente ze musajja mugagga nnyo but tabira nnyo mawulire yakola security company bagita tonta mujiraba buli president wabali bambala black bebayamba ko kuma nokola organization buli president wabali yo security company bagita tonta yakwata bavubuka wa bamugeta bali batayina mirimo nabateekamu akoze ebintu bingi bambi era NRM muswaleko oyo musajja Don Alex Nabasa tumu appreciating bambi akosa sente ze
naye nabyo yakoze okuyambako president mu kalulu teyetega kamera tayogera nnyo naye chicken oba yamulonzeewa bane omugagga oyo mukuumye nesimu yesigigaba naye nkoko akano babagaga wano mwabba Amini mugagga wange Amini yali anjagala nnyo ne tuddawo naye ne nfukamira ne mwetondera ne kibaluma ka temunjagala mbeereko na bagagga abantu okwetondera Amini kyabaluma bali bamanyi kaweddemu Amini taliddamu kumpa bananga abantu bazimba emitima ne bane Junior abantu bampalanyi Amini nasonyiwa nangamba Junior oli mutabani wange nkusonyiye nenfukamira ne mugamba tata Amini nsonyiwa Amini nasonyiwa omugagga kyaluma abantu n'abali ebweru bano bagenze ku vacation ne bagamba ne Junior nalabye mulekwa ng'afukamidde mbunga Amini namugamba abavuma abantu bange banange lwaki munjogerako bibi byokka lwaki mwogera bibi byokka nagule motoka yange empya tewali YouTuber ajogerako nobody ekyo tebakyagala their hearts cannot allow it tewali YouTuber ngojeko sayimo ne sakozi yali ayogedde ku motoka nti Junior yaguze motoka empya congratulations kubanga kibaluma ekyo si kibasuubira bo eimu yaabwe yakunfuula mu byeri abantu kati wotegerera nti omuntu akuyinako empalana ne bwofuna ekirungi takyogerako open indicator a person is competing with you wotegerera kyali wonti akompetinga nawe netayana kuga when you get something good tebakyogerako balinda bibi edisending ngati wayogera ku motoka yange gwasibamba ulirira omuntu wasigala lukulwe sendi kadi wa Emmanuel yavambo faze katigondo seminary ngakote sister Immaculate. Why don't you talk about my new car? Vibe life jekinizi mukasa temwogera nnyo about me emotoka yange temujogera ngako kubanga ebaluma. Isn't it worth discussing? Tati mbera mombo olirira Junior kyusa embeerazo Junior ojja kukomeka ojja kuba bubi nga neeyongera kuba bulungi. We can win without you. Let there not be a reason munsi muno tusobola okuwangula nga tetubayina. That is a bitter fact. Nkadde moka wulire sendi. We can win without you. Wano tewali ya controlling success ya muntu. It's God katonda ali waggulu yagaba byonna. Gwe Junior omulaba ng'omusiru katonda amulaba ng'omugezi nze God has blessed me. Guys nze buli wenfukamira nebaza katonda nina favor mu bantu. Nze katonda mpadde ne binali sisuubira nti munsi ndi bifuna. Nzani awandikira Jeno Muhozi nanzira mu nzani Junior awandikira Jene mu KCDF atayina budde atalabika nze nanziramu. Junior nzani alaba Jeno sale musale nimga Jeno njagala kulaba naga jangu nzani Junior nzani museno Junior nzani President 7 gwamanyi ati nolaba buno busendi these boys useless boys abatina na makuru ngabe wa importance about me the city level zamu nzo je mubera mu butije mutulane mwenyampira I'm not there zimwale mu kutegira Junior city level zamu you boys jisira chembala bamu. If you don't respect me I will not respect you. If you want a war with me we can fight all of day. There's nothing you're going to do. Nze competitive anchikuwa bonwani satu olwana olunako ne rugwa because era toina kyogenda kola bwonvuga mukamwanga nkunyampira. Yes, if you defeat me via words I'll gas for you nja kujano kola hivyo nkunyampira tugweddulo oyogeza mu mwanjo ogeza kabina. You use the mouse I use the anus to talk nga tugweddulo. That is me son of Mirundi Seguya. Nzaba YouTuber bambali bamanyinja kudda. They thought I'll come back. Nze nganyeze mbanyeze. Nze ninga tata wange. I will go. Baka nyakulinda. Junior bwe nganti nyeze. Nze mbanyeze. Ye. Ta Junior alinga tata we. I'm like my father.
When I tell you I will not come back, I'm basi jakuda. So they thought baba itu babaloza nti nja komawo nganzunze chitwe bambi munyambe kunze na mwana yali afuna monne who was benefiting from the other mwali munkola mu sente ngate mumpa wadde ekikumi ate mugateko n'okumanyira ajja I can't accept that nze wala twali YouTubers nsasula nabanga interviews for free out of generosity just ngambagaliza banange naffe twali tusobola zikola nyenga ba YouTuber bankera kumacha wano umunage nakunyiriza amatako wano ewo wenyini noba wachayi noba fumbira noba wana interview kubwerere chokera ne basigalanga bakula bango omubi. I did everything for you people. Musajja mvugane motoka ku mafuta agange on my fuel. Nizijemba we interview. Ezo YouTube zonna ze mulabawo ensingo bungi kulika tafali lyange. Nakikolanga lwakwagala. Kanze siri ku YouTube. Ani like mwe YouTube araje follow omulimo. Nze I don't eat on YouTube. Chobola bayange nkola lwenjagadde. Because saji kola kufuna mu sente. Nze YouTube se mulimo. I get money elsewhere. Citizens efuna walala. By the work I do for government. Kuminoje kulia government yeno. Nosanga eri mutaka nga jendi. Nuga junior ateno mu ministry yebyetaka akola yo kinga jendi. Jendi. Nina interest zendiko. Owe no kuti ate amajega mukuma ate musechu oja tegera wo ayamu. Don't worry. I don't need YouTuber. Esiri TikToker. Nazimbe nyumba teri ajogerako. Nobody has come to my home akwatira abantu nti Junior nyumba yefanana etya tebabyagala ebyo. Banjagala ndi bubi. Ngabe muteka yebibi byange ne nyumba yange bane muje mugikwate guys YouTubers sendi. Come to my home. Olaga abantu nti Junior tapangisa. Awombulirire sebo. Azifu ndi mutabaniwo amuyosani. Nakola bikusanyusa kamanyiro idiose bigotism self impotence byebi mbaluma daipora natunolira abantu noza byomo musingo tegera no it doesn't work that way. Age is not a quantum of knowledge. Emyaka tujiraga nti otegera eri abantu bayine emyaka 7 nenga basiru neri ababiri abategera okusinga abensambu. So tusagati ono mwana muto emyaka tujiraga nti otegera emyaka gikole ekintu ekyo kumera mvi matako. That's all. Yazere past to grow and the others. That's all. But there are people here, they have 20 years but they can reason like mature people, and there are people who are over 50 but they are stupid. So gwe toda ulugati ndi mukulu nnyo emyaka gikuyambako ekintu kimu kumera byoya matako. That's all. Tewali kirala send. There's nothing. Ochitegedde sendi kadiwa kyekyo kyokka era tudagaluga ati ndi mukulu twavugule atikitegeza nti otegeera. No, you have found all the people who are stupid. Omusanga agenda weza myaka 10 nenga musiru is stupid.